Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Baganda bange mwenna abali eyo abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Kaakati Mathias Mpuuga sirowooza nti nno akyayina ky'atugamba. Ennaku zino yeefudde vumbi, akubagiza, ali concerned nnyo, olaba ng'ali concerned nnyo n'ekibiina. Simanyi kigenda mu maaso, simanyi bano basajja kye bagezaako okubala, Mpuuga n'Obed. Naye ffe twagala obbategeeza nti ebikolobero n'okunyooma kwe mugenze mu maaso nga mukola mu kibiina ekyabawa obuyinza, ekyaba positioning nga we muli, ekyabawa amasannyalaze ge mutambuliramu, ne mugenda mu maaso n'okuttattana erinnya lyakyo ne pulezidenti waakyo, tewali kalungi ke mubadde mwogerera kibiina. Kati ssaawa zino temulina kye mutugamba. Batandise okulaba ng'ebintu bibaddugalira. Bazudde nti eri baali mu musana ne badda mu mwezi nga tebategedde. So jjukira nti ekibiina kyabalonda mu nzikiza ne kibaleeta kibalaga ekitangaala. Bano be bantu ekibiina be kyasanga nga bagudde, nga n'okugwa n'okusituka tebasobola kusituka. Okumanya baali balemereddwa nga tebakyasobola kusituka nga bakyalina wadde essuubi. Ekibiina ne kibalondawo, Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakuŋŋaanya akwata. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akuŋŋaanya abantu abaasoma, abamusinga ebitabo, abamusinga diguli, abamusinga ebitiibwa, abamusinga obumanyirivu ne experience nga bo bwe bamanyi nti bagimanyi. Abasajja ab'amataayi, ab'amasuuti, n'abakubako enfuufu, n'abayozaayoza, n'abazza mu kibiina. Ne baddamu ne bayimirira buto. Naye mu kuyingira bawawa principles. Ekibiina buli culture eba n'ennono, ebeera ne concepts. Teri ava mu ggwanga lye ly'alimu. Katugambe ova wano ogenda Kapchorwa oba ogenda Mbalala, oba okimanyi abantu beeri beeyisa batya. Bw'ova Mbalala ng'ojja mu Buganda oba okimanyi abantu b'eno beeyisa batya. Bw'ova mu Buganda ng'ogenda Kapchorwa oba olina okimanya abantu beeri beeyisa batya, balya batya, biki bye banywa, kugamba ogenda oli aware nti ne bwe kiba ekintu owulira muli mu mutima kikusindiikiriza omuze gwe wava nagwo eri ewammwe, kasita omanyi okimanya nti nno eno gy'oli mu nnono gy'oli tekikkirizibwa, weekomako. Ne bano abaami bwe twabasembeza tebeefugako, tebeekomako, olw'okubanga baali bamaze okuwaanyisiganya ku masannyalaze agali mu kibiina, ne balowooza nti nno basobola okubuuka wamu n'enzige. Amalala ne gabakulembera. Emize mingi nnyo gye baakola nga bali mu kibiina naye nga gibikkiddwako akatambaala ekibiina kigaana okuba nga kibitegeera, naye oluvannyuma ebisinga byavaayo ne bizuuka. Kati bw'oba nga wakola ekyo ng'oli mu nzikiza ng'ate olaga oli loyo n'ekibiina kyo, kati olowooza w'onoobeera ewantu nga tewaliiwo
akumanstalinga tewaliwo akulabiriza oza biki by'osobola okukola. Tokomye okwo kibiina bwe kikutegeezezza nti nno waayi by'okoze bikyamu tukole weetu ne weetuti, neweefuula wakabi n'olaga ng'abakuwabula bataasoma kyokka b'ovuma obutaasoma n'obalangira enjaga be bakuleeza okutuuka awo, be bakuyimusizza, n'ebitiibwa by'olimu bakwambaza ne bakuddiza ku bitiibwa by'otaayina. Bakulaze empisa abalala ze bataasobola kukulaga. Bakulaze obumu unite nti newankubadde wali mugwira bakuwadde ebifo eby'amaanyi mu bo bye wali tosuubira nti basobola okubikuwa. Naye ate ggwe gw'oba olaba y'engeri gye wali osaanidde okubasasulamu. Bannange, abakulembeze baffe mulekerawo buli kintu okikulembezaamu amalala, mulekerawo buli kintu okikulembezaamu ebitabo, mulekerawo buli kintu okikulembezaamu ebitiibwa. Kati ebyatuuse eggwanga lyetaaga muntu alina ddi wabula, alina ddiyamba, alina oddinunula. Sitowooza nti ow'amasooti asobola okununula eggwanga. Era abantu b'osanga nga banunula eggwanga balijja mu kattu beebo banyambala bisaatisaati bavudde ku sitwiti, beebo abalina omutima ogusobola okwewaayo okusobola okulaba nga eggwanga liri mu kattu. Kati ssaawa zino balaba ekigo kiringa ekibalindiridde mu maaso eyo, bagezaako okwekuutiriza mu kibiina. Ffe twagala tubategeeze nti tetukyalinayo bifo byammwe, ate era ne kindness gye tuli temukyagirina. So wandibadde mugezaako ewalala kuba ennaku zino ndaba nga bali so concerned, bafaayo buli kamu akagwa mu kibiina bakamanya, bakapabulishinga, bagezaako okwetwalira mu manazi z'ekibiina. Naye kati temukyasobola tubika katambaala n'eggwanga lyamaze dde bategeera. Mu exposinze eri eggwanga ekimala mu bye mwalowooza nti nno biri awo biringa yadde kati mugezaako okulaba ebivaamu, results, the outcomes. Buli kintu ky'okola kikole ng'osinziira ky'ogenda okukola kitunuulire enkomekerezo yaakyo olabe gye kiggweera. Ne be bano abantu abakola ebintu nga tebamanyi wa gye kigenda kufundikira. Kati after all nga bimaze okubanga biproducinga ebibala bye baali tebasuubira, bavaayo baddemu okwekuutiriza ku masannyalaze. Naye ffe tubalabula musigale gye muli, temusumbuwa kibiina kyaffe, temusumbuwa pulezidenti waffe. Wamma nkwagala nnyo, gwe n'atanakuba ng'osubscribinga, genda mu maaso n'okusubscribinga gwe mukwano gwange ali